manya mbolese komanda mudogo manya muri awo ibula kabali amanya bakutomu ngo walumbye si odi Fred Sebata oyo saluna mubiru simnisachi goyingira olutalo ng'okimanyi osobola kati zabike emipiira mwakwate kuba ne mugenda ku kitebe kya Nuupu ng'enseeraba ne mwerikodinga mwagenda kiro ne mugamba ekitebe tebakikuuma lwaki tewabaddewo yabayimiriza Palaso okumanya musajja muzira abalumbye emisana temwekwasa babalumbye emisana ng'enseera mikuziro mugende mukola mpiiru anti mwagamba mwakole fujjo Nuupu ebalumbe Nuupu bafuuka b'amasuuti bagenda mu byabaloyi ekyaganye abaana ba Palaso kola olutalo ku kivulu kya Uncle Panda ne badduka emisinde ne bagenda lwansonga bakitegedde senga olutalo balukoledde ku kivulu babadde bagenda kukosa abantu abatabiriimu olina okomye fujjo alien olina okomye fujjo sawa yakugambako teri mulala agenda gambako okujjako ze Balista ffe twakowa abantu twagala tukolera abantu 225 alien botetereza mpisa zo ojja kajjutuka teri n'omwaddamu bifuri alien tetubiddamu baddemu bakuteekeo munda tulabe ayogera firi alien gwe tunyerusa firi alien gwe tunyerusa okola amazigo n'olowooza ensi eriwo nsanyufu teri musanyufu na mpisa zo teri n'omu musanyufu na mpisa zo temutukubire essimu temutugambe ekintu kyonna ayagala nvume ayagala akube naye byenkugamba ge mazima tukukooye kasi totandika ng'omuntu yalinya ku stage enduru neraya ng'olinnyako ne babodegaadi kitegeeza ensi ekukooye n'abaali bakwagala bakukyawa stage ogirinnyako n'abayaayi oyimba bakukuuma ge mazima wabadde wali ng'ogamba ife naye nga teri akudda mukozi buli muntu akukooye you're becoming disgusting you're total rubbish now oyingirawo mu kimusala nkwawe ekya bbula oba mwe muli eddogo nawe olinga ine eddogo embeera ku Fangoni Forest ekyali ya Kinnyika Gobe abaana aba Fangoni Forest bakyali mu kiyongobero ekyokubeera nti Palaso yakedde kubeera nga bw'atyo abayisaamu eggaali mugetufuna kitegerekese nti poliisi ensonga bw'etyo eziyingiddemu era essaawa yonna mugenda kubeera mulaba ekiddako tetumanyi oba Palaso bagenda mukwata oba bigenda kuggwera wana yenga kyegge tukafune essaawa eno yo poliisi ensonga yaziyingiddemu dda kankongera akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribing atanaba naawe atanaba kulekenga vidiyo eno genda maaso bw'otyo obeere nga ogilikinga bababuuliridde muganya otegeera kati basooke babattemuuko omuntu mulyoke mutegeere nti bya ddala teri n'omugwe mugenda kuddamu kutiisatiisa ffe tuvayo ne mulabe tulabe bino tusirika wano nga tumanyi mujja kwekuba mutima tubadde ku ludda lwammwe naye nga tukooye tobulokinga muntu yenna icon tobabulokinga njagala babeerewo nga banyiiga bayombe mu comment section nga mbalaba ogenda kunkola kize timo ogenda kunkola ki tubakooye ekimala kimala Mama Nyabo Uncle P to the top. Hey. Mama Nyabo Uncle P to the top. Oyo go wabadde omanyi oyo si Sebata oyo si Wire Mukabya wamanyidde muniga muno mwekube awangula gwe tuwagira yes mwekube awangula gwe tuwagira sikiddamu mwekube awangula gwe tuwagira temumanyi bayaye baddala Palaso abadde mu America bali mu byabaniga ebyaddala babubino manya mbolese komanda mudogo manya muri awo ibula kabali amanya bakuto mukwano gwange Palaso je yakulira basula mirambo
Yes, buterevu embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo yo gwofa okulaba ye mukulu Barrister Timo embeera bwetyo bweri nga bwogirabye luno nno lwe lutalo olw'ensoso okulaba nga Alien Skin buli omu mwanatu amuvuddemu buli muntu avudde mu Alien Skin abadde bajja bagoberera Barrister Timo musobola okubeera nga munjulira Barrister Timo akuvira ddala mabega abadde tiimu Alien Skin era ye nga ku saidi ya Alien Skin ayiwawo omubiri gwonna naye olaba ku luno naye asaze eddiiro n'ava ku saidi ya Alien Skin nadda ku saidi ya Palaso ekyamazima Alien Skin asanye yeetunulemu ekirabika ku luno kyasuseemu sinakindi nga kyasuka dda babadde batya buti kumugambako naye kino ekyatuuseewo kyandimubeeredde essomo era kyandimubeeredde ekyokuyiga nti abantu bakoowu abantu bamukooye tulabye tiimu zatandise ddusala eddiiro abadde ku saidi ere ya Nuupu ababadde ku saidi ya Alien Skin basaze ne badda ku saidi eyaki eya Nuupu basaze ne badda ku saidi eya Palaso nga bagamba ku luno omukulu Alien Skin kiyakoze yayokyeza nnyo nga abwokiwulira kankugiriyo n'akatambi ninga nkusaba subscribing atannaba naawe atanna likinga video genda maaso obiringa ogilikinga bali muli bati muganda wange temutugamba mutemwabaddeyo video ani yazikutte temutugamba mutemwabaddeyo video ani yazikutte mutuleka n'ebibuuzo saawa bbiri ez'okumakya mwabaddewa saawa bbiri ez'okumakya mwabaddewa where are you? Where are you? Mwabaddewo kumakya mukola kumakya wali ekivule kyo saa bbiri ez'okumakya mwategedde mwatiikudde omuyaye alina okubalumba ne mudduka ewaka Palaso yagambye kyonna kyensanga oba kikere oba kiyenje nkirya ani yamugulidde yeggulidde paka munda kale lwese mwaleseewo amukuba obugalo ng'aggulawo mwandireseewo akutta oluuma nga walisamu omukono kugulawo geti nga bamukuba yayingidde paka munda Uncle P to the top 10-0 olutalo bwe lukyagenda maaso nga n'enjuyi we zeongera okubeera nga zisala eddiiro ababadde ku saidi ya Alien Skin nga basala bavaayo abolekera ate ku saidi eya Uncle P oba muyite Palaso embeera bwetyo yo bwekyayimiridde embeera tennaba kulabeera nnungi wadde yadde n'akatono wali ku Fangoni Forest banoonya kiddako beebuuza kiddako tebakiraba ate balope ku poliisi kubanga kibanda omutuufu ebintu biba birina kuggwera ku street babitandikira ku street kitegeeza birina kuggwera ku street embeera yo bwetyo bwekyayimiridde mujjukirako emabegako MP bwe zaayisibwa mu Alien Skin Palaso yakkamu Alien Skin n'akola atya Alien Skin n'ayambuka n'agenda n'akola ekintu ate ekyali ekinene nnyo n'ategeka concert ku lunaku lwe lumu ne Palaso awo Palaso ne lulyoka lukola lutya ekivulu ne kiryoka kimusala ate ye Alien Skin n'alyoka akikuba abantu bagenda ku Freedom City nga bangi nnyo ddala kati ne ku luno byakyuseemukko mu paati wano eri yasooka Alien Skin ye yayambuka ate Palaso nakka kakati mu paati 2 twandibanga Palaso azzeeyo ku top ate Alien Skin ne bamumegga ekiggo ekyannamaddala embeera yo bwetyo bweri mu bulamu bw'ensi muno buli kimu kisoboka kino kyo kituyigiriza nnyo nga bw'okiwulira kugambye mu paati eyasooka Alien Skin yayambuka nnyo olw'empi ezamuyisibwamu ate ye Palaso nakkirira nnyo mu mbeera nti n'ekivulu kye yali ategese ono gwe yakuba empi yagenda n'amugattako ekivulu ekirala okukakkana ng'ekya Palaso kisaze Luganda kakati mu paati 2 era story ebadde yeemu wadde era naye ebaddemu embeera y'ebikonde era Palaso wetwogerera ssaawa eno yayina wiini era wetwogerera ali waggulu akomyewo waggulu
g'amazima akomyewo waggulu ate n'ekyomukisa omulungi nti alina ekivvulu ekiri mu kulangibwa mu May. Kati awo akomeddewo ddala waggulu era Lugogo Cricket Oval ndowooza ku luno agenda kukifabba agenda kukikuba kubanga kiyakoze bantu bangi nnyo babadde bakyagala naye nga tebamanyi oba balikola ki oba balikifuna. Bulijjo Alien Skin ndowooza alowooza nti yeyekayeka asobola okukola effujjo n'avaawo n'ayitawo bw'atyo naye ku luno yategedde nti waliyo ate ne bakibanda abalala nga bano be ba Pallaso. Embeera yo bwetyo bwekyayimiridde, embeera yo bwetyo eri ewa Pallaso bakyawagira ddala nnyo, bagamba tebagenda kuddamu kubakkiriza kusula mu kabira. Simanyi ba video mwagirabye. Pallaso ategeezezza nti bano tagenda kuddamu baganya kusula mu kabira. Era Pallaso asabye Uganda Police nti oba baali balemererwa Alien Skin, poliisi eveeyo emukwase Alien Skin mu butongole, emugambe nti Alien Skin tumukwasizza, mutuwere discipline, mututere mu position entuufu gy'ateekeddwa okubeera mu. Pallaso ekyatusabye agambye asaba poliisi emuwe olukisa, emuwe permission abeere nga asobola okubeera nga bano abazza mu line. Agambye akabira kajja terera mu nnaku ntono nnyo. Singa poliisi ekkiriza ne mbakwasa bweti kajja kutereera akabira mu nnaku ntono nnyo, neryo effujjo eribaddengawo mbu terijja kuddamu kubeerawo. Bigambo bya Pallaso akatambi jabeera nga nkabazanyira butereevu mu vidiyo eddako, naye nga mwege tuwulidde yo ewa Alien Skin tuwulidde mbu asonyiye. Agambye mbu Pallaso amusonyiye era talina kyagenda kubeera nga bw'atyo amukola. Jjukira bulungi Alien Skin ali ku bail era nga singa akola ensobi ntono nnyo bweti asobola okuddizibwayo eruzira. Ali ku bail era nga asuubirwa okuripotinga mu kooti omwezi guno gwennyini. So singa akoleramu ensobi yonna kitegeeza asobola okuddamu n'abeera nga bw'atyo akwatibwa. Abafango nibwe batyo bali mu kwekwasa mbu singa tebadde kooti oyo Pallaso singa kati essaawa eno talina mannyo, asinga kye baamukoze singa baamusesedda, naye ekizibu mbu Alien Skin alina kooti, alikyalina emisango egitambula mu kooti, so tasobola kubeera nga akola nsasagge yonna. So embeera bwetyo bweri, nkusaba subscribe nga atannaba musibe bulungi mwera.